Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanga, India, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, record. Do you know that plastic is 150 years? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws, all of these contribute to pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Okyali ku program The Mighty Drive tubaira musawa yaffe ey'okubiri akati mu kino ekitundu mba ntambulako n'empitako mu comments zammwe okulaba kiki mulowooza oba mulina ebibuuzo mpozi okubakubiriza nnyo bannayuganda twetanire nnyo international politics kubanga international politics ayina engeri gya influencingamu politics owa wano ewaffe tuleme concentratinga nnyo ku byobufuzi bya wano ne tuleka ate banneighbours abatuddiridde n'abo abali very far from us okugeza nga US twali wano others way for Kamala Harris and you are for Trump. Even people who were working in USAID were for Trump and now they are jobless and they were saying congratulations Trump. The bad side of it is abantu bangi nyo bagenda kubonaabona kakati nze mbakubira omulanga bannayuganda. Let us keep safe. Use those condoms. Go and test. Make sure you are okay. Kubanga bwe babanga ba US yakatinzeeko its funding ngate badde funding ebitundu ebiwerera ddala 200. It was our biggest funder. Kiba kintu kibi nnyo ddala kigenda kukoseza ddala abantu abali mu refugee communities because aba bantu balivinga mu mbeera etali nnungi. People living with HIV nabo bagenda kubanga ate bakose wakati ARVs zigenda kufuuka za lutalo kakati ogenda kulaba corruption in Uganda wano ayina akasente yafuna empeke so banaye twetanire nnyo international politics eyina nnyo much influence kubifa wanene waffe Uganda tubadde tuwumulamuko nga twogedde ku nsonga za NRM 39 years in power nga tufuna Mr. Buwembo's take ku ebbanga NRM lyemaze mu buyinza olowooza bayina have they done good than bad or bakoze nnyo the bad than the good?
fonga siga nagenda ku BNRM. Ogambye abantu bakozesa condom. Yes, yeah. They should protect themselves. ARVs zigenda kubula lwa nsonga ki? Trump yakoze executive order. Sente za Trump olowooza ne condom size zibadde zizigula. Kakati condom zo zibalagirira nti bazijjewo. So abantu badde ku ddiini. Yes, I had forgotten that. Abantu banaitwe ekuume kituufu. Ekubiriza okubeera abeesimbu. Okitegeera? Alina omukyala we weekuumire ku mukyala. Ku mukyala omwo n'omukyala weekuumire ku mwami omwo. Ebino ebintu by'okubyanza tubiveemu. Bintu so kono ekituufu. Not also safe ne bwoba ogifunye kati bagenda baguza fake news. So abantu mudde ku ddiini. Atalina mu olina ekyoyoyo nabbi yatugamba siiba fasting siiba olw'emmande siiba olwokuna okusiiba okwo kujja kukontrolinga kujjamu ekyoyoyo kiri obwo bw'owulira okemetererwa kujja kukola ki kuvaamu ekirala ku gundi ezo police za Trump of executive orders zajjewo obuyimba bwebadde bugera wali emabega Anita amungo mugabulu yabba amabaati ne bamusaako sanctions nagamba nti nno abainaalemu ne baga America mubijjukira ebigambo ebyo America oba tebaliiwo we can be Uganda is a sovereign state, we can take care of because they know ourselves. nti Ugandans tebafaayo nnyo mu kunoonyereza America eyamba etya eyamba wa naye nga ebyo baba babyogera mu Lulunya mukole mu Luganda tebabyogera mu Luzungu bali lwe bategeera kakati oba oliawo Trump because yasibye sente ezo yagambye ennaku 9 gy'emyezi esatu. Yes. Kati ayagala kulaga how America is a superpower because obadde olaba ne Uganda yennyini badde bakukuta ne kabinja akali mu BRICS South Africa and you know Abafirika abasinga badde baddukiddemu naye nga kyeki batwala mu BRICS kusakira mawanga gaabo no bana bakatandika Abarussia Abachina naki bo bagamba nti baagala okukakanya America ne babungereza Abujamani amawanga ago ga G20 babalage nti tusobola okusaawo vehicle naffe gye tusobola okwegattiramu ne tugusinga ebyenfuna byaffe nga tetubeeguyiza. Kati when Trump was campaigning he was so careful to say make America great again. Yes. Kati you cannot be great when you are not recognized. So yakuteko obukwasi bwati sekita emu nagamba 9 kati kozo mumbejani Farida abanaye abantu muno okukyogera osooka kulowooza ku America enaku 9 nyingi osooka kulowooza ku enaku 9 nyingi ku muntu alina okumira empeke every day. For him the interest is to make you realize that America is great. Before you think about the alternative, how do we survive for the 90 days, you think about America. All people world over right now, all countries ziri mu discussing America.
nothing else. Abanoonya alternative, they are like, Americans are Trump part of atukoze the aid. What do we do? Ennaku 9 mugenda zimala ng'ensi yonna erowooza kwa America. Ate ennaku 9 bwe ziggwa musamatu mu America muliriza. That is one way of making America great again. At least single as a 50%. We apologize. Yes. For anything we did bad. I heard Uganda, you are trying to connive with BRICS. What are the reasons? Are you? Ochege. Kakati lyoka government kirungi go salewo. Ode no sigale. That is not being fair. You know? Kuhanga America sente ezo Uganda yokka ebadde efuna obuwumbi kakaaga 60,000 billion. How much annually? Ne malaria vaccine tetunajogerako. Annually. Eryo si banja nti bakuwoze. Aid tubawadde. Mujanja abantu bamu. Mujanja babaana. Gemesa abaana malaria tabakwa. Si mwaka gumu, se 2, se 3, se 4. Kakati China najja na kugulo Entebbe highway. No musinza. Lwabanja. No kulusasula ne interest. Kati gwe n'ogamba China tolaba balungi. They have the for Kati Trump yekyagezako kulaga. Yes. Hey, can you survive without me? Or Tubanga aid obadde otandise ojijja mu China. Bakuwere ddala. Bakuwere ddala. So, it is upon our leadership okusalawo mu kaseera ani akuyamba ani atakuwa. Ani gwe weetaaga ani gwe weetaaga. Tebadda mu kwebuzaabuza kugira what the politics nga leader bwa international politics America Trump yagamba great again. Yes. Yeah, by through global influence. Yabagamba nga sinaba iri mu komi yakitukiza ceasefire agreement agamba Ukraine busamu siruluyimi tyate tubusabusa tuwadde yadde tanala amaze okukulembeze aganese some work being done era rumbanga you know so naye is someone who's he's on everything that he does. Kubasajja singo bugaga musiru katonda bwakola kwa n'obu wakiri had planned for, you know, so nga akalu yali biri kati
history of America tebabeeranga n'opposition. Player 2024 nakola ensobi somusaako emisango atandise omutwala atandise era bitera okubeera claim the president kulaga campaign amulese abandi baganda batayagaliza Amerika media mukule abavubuka bangi n'aba nenyingira TikTok de babalemesa yagitadde so teri ze munzo labanga ensira kibira created nduru baga ya report twago bya China abali mu wajja mu kutabu taga abali basaira line eya America and as we are putting up protection mama wanga I'm putting out yes you know? So where I'm nothing bali omuntu omanyi abo bakazi kwayo kwate satu gere kanu chopa emujanu mulete Kampala kandi nungu mudis tukade kati ye muntu atukakasa kujako ni kaga will continue wali China byogera and you see a new katugobo era tegujja that is foolish katokulabyeko toyina sente kuba obutabate kuba talk bali mu talks with US like what
Eki muki service yonna China akolera munyi nyingi ngenda bakola no ku guno no Amerika yaleetako next tubanga tuta ku Amerika ne tebatuusa bafu bya jacuzzi ne babisa offices zaabwe, you know, we shall be the dead. Yes. Gwanga erimu China ne dimediro China in another country. Kat just bawo sente zituuka esusi katusoni mude setting kyasobola kusuka aba mucha modemu ebaya ewola kakagu basasudde tiye chai takwa agama na mwegomba da masakoyo kuvana lero tubinyumya tino tebaddeewo yabiseko awankubuliza mwami Buwembo tengerera kati tufunye buyambi kuva mu mawanga gano because okusinzira ku kifaananyi kyosiize buli buyambi bwe tufuna buliko terms and conditions ezimu zirabika endala tezirabika. Uganda tusobola kwetengerera zinga tulina abakulembeze abali nationalistic nga kolera bwe example mu 1973 okutuuka avunga mwendaawo Uganda mu biseera bya abazungu era nga bagira nini nakati bya buli societies mine batako gwanga nas awo n'abalimisa ku byalo omulimisooyo ne banyabo gwange abodde nenga abalimisa ne ba kati na Alimukutya
jana yala kumusejera mwesatu government supervising kati otuusa okufuuyira nti munnaye anti nagati oli memba mu cooperative society nti nakuwa najikuwa notwala kyamaani wako nagikonako stamp cooperative ne n'ogula eddagala bwakuma pangi abaana mbalabye wali somero nti aba sente tisikola era ni mu prosi yemu ne bakona mu bank bana bwe batyo bafuna chemu ne bagule emmotoka ze bayita mwanyi za ne bazimbe nzije nnene leero bwoza nti movement mu myaka plan nti bannayuganda n'olugendo lwe bagobera president ali mukugirambula twade tujja abantu tebitambula bulungi yensonga lwaki PDM eno yajja era kakati sente okukwasa miliyoni yemu n'obanga eringa entandikwa mukudaze ne lugendo lwawadde minisita bannansi babakwana enjiri yako ekamodo nayo ewerekedde okulaakulana kw'abantu tekwetaaga kukamera okulabira ku bantu n'entambula zaabwe okitegeera waliwo ekyetaaga okuinspiringa abalala yes abantu bowangalira ogera ki obuuza lwaki abantu tebakusoma requirement rimu baledde kiremeseza omuntu okutwala omwana kusomero mu bitundu bye bayita ebyo byagamba nti abantu bali bulungi era kati ensujju zaabwe balima utamisi waabwe osooka kutunuulira bambadde batya ekyokulya kati badda ku basomba kugamba kikino nga tumanyi mmere yabasibe ensigo undi mwe yali yali ekyali mukaizeni nga nate bana bisayawo bajja Museveni kyasamba nti na awo kye bagamba bapromote we go industrial help this country and I mean societies party banks to never marketing jao structure guy
kasese tutambuze ebirime by'abantu ne bagisaanyawo omubigo bakaloawo ne industry that's true that we are what no we pattern so kwa same man za mojinja we are wali Uganda is and okay against asubu mu box kati abaana bali mu ndeeba bapanga guno omupiira sorry that can't be Ugandan product again it can't be Uganda made in Uganda Nigeria byegerako made assembled nti koka jingi teka muchupa katale Coca-Cola is American, I think. Nonyereza no kamata nonye mikebe yatwa mubiga ali ngali mubere wali ayogedde naga nti bana Uganda tulina okwawula develop n'okutujja obwa no geyamenye geyalese baterereza amalwaliro ejja mu bwa tereddewo PDM yes like yaba kule bebaga wale now at the pit akakimugwe kasolo kugula tomato sauce no gwa chapati osobola mandazi you know yes akati akadde ke kamu ogende Kampalozi opangisa kumwe mwogendo azago chipenge siwe kuli akadde bwaba kimanyi kuchikola nasindika enfo ogende mukwate buli kuko pangisa kidu kutembeya yali kukubo awa bakujja kutembeya station namusindikira na bugabo abimale 3 sasiro waliwo etteeka erigamba nti no abantu bonna mu kibuga property tax act anya property mu tax act na ekugati omusolo gujja kukola endima 3 kusooka nsavu anti-malaria ogo correction ogo street lightening kakati ekyebuuzibwa kugundi ku chip property street wo musanze wasikiro omu ya kweza akasasiro obomu
ng'okakasa yakamujja mu bwavu. So zino success stories zetula president because buli watuuka okwogera ku PDM tuba ne success stories oyagala kubamu kuziyisa mu maaso nti tezibaayo. You see successful stories ezo zebawa vamos ya ya na kali aka PDM nze de successful story you aka de kola Buwembo Habibu kawunge anti kati omwana mulwadde naweerezeza eddwaliro akadde ke n'atakakwatako anti kakati za license kakati aweerezeza kadde kati business etandise okulaga size ali nnyo miliyoni zimu n'ayongeramu kati akakadde you get akola scholarship abayebaza ku graduate era responsible nale so senior 6 bano je bakulabide kamwogerako. Are you getting it? Yes. Bava wansi n'otuuka ku ani andigisaste emikono mingi egitwogera bwe baba balimisa manya alimidde ku ttaka lya fangisa jajja naye ku neighborhood muli aline bomba afuuyira system yagisetinga okitege n'atandikira ku ebyo kati mu store ayogera kakadde netayogera ku foundation gyakola ki gyasangawo bwe buzibu bwe tulina neze njagala 5% they are achievement. Batuletere n'accountability ya youth livelihood program in those seen koma wano where emiyembe batuletere vehicles political happening agende Kalamoja abantu bajja kusiga nga badiro kati yatakwatangako alaba nga kati nga bajja nga batuga bawuliriza kati bo nga bakubya bifaananyi bakwata nga badduka e Kampala ndoze Kalamoja mu kitaba abantu basanyufu you know yes na muzifuna
sikankujayo you know so nzulira emyaka 39 eja abanga motoka tubadde reverse gear myaka 39 no muji tubadde aba ne cooperative start tebuli nama awo ati na mwagambo kati cooperative mwagambo boge tereke the cooperative banks these are not what so system ina lines engatune kati baguze Airbus busatu oba buna ne batandika okuleeta bagolola bawanika emigere against NRM tuli bakabi amini ebyo yabikola munsa ali mu kupulaninga okulaba eggaali y'omukabasa line yes baleeta ne international bakwate naye nga mu nsanvu mu myaka 7 line yali eva mu Mbasa ng'etuuka Kasese ne basaawo kyenkugamba nti tubadde mu riva ati bakazi munabemu tusiibwe tudde gye twakola ki gye tulina okugenda nga tebanatutuusa gye tuli nakkubo abatuze mukola checks and balances olwabula government emyaka 39 mucekinze government eri mu buyinza yes tugicekinze eno oba mulwana abagikulembera mu myaka gy'ekina of the constitution motion of the rule of abantu baffe emitwalo n'emitwalo bigambibwa emitwalo 5 n'okusobola mu yange mu checks and balance it is government yekyasinze okutyoboola eddembe ly'obuntu teri kyebayi human rights violation sports ne ddala eni batwala mu ebikolwa ne babatinkula ne buutu. What more that do you need? Ebigambo bya Minister Kyoffa yabiganye n'agamba there is no human rights violation here in Uganda. Kyoffa togabye omukyala Maliti abantu iskabejere oba bali bebududa ne bagamba ala ebirime byabo zumuziye yoke mutule nulira ki kati Kyoffa togabye yasooka okwogera nti tewali human rights violation nagenda akyaliko mu jamu duli amubuuze nti Uganda mulimu violation amunyonyola omutwe gwagutadde
n'amunnyonnyola bye baamu houses era muka ne tukira gezeza can't hesitate dropping tears olabye story nga nnyonnyola munnyonnyola ne liberty ne kati ba kusiga bamulabye ana kuira omusajja bwe n'obusaako omuliro mwoyo ki mutima ki abireddwa ki ebyo bikoleddwa kolo ebifaanaganako bwe bityo bami tetwabi gabe n'agikola ba where are they isana kumacha sasa saka Hamadi no chimira Felix Kawes mulira abasajja bahi tebakomye ku ebyo bebasenga babatana kijami muyita yatema bagenze Masaka daka 2016 bazza parade katwa police station agamba abantu ko mu kamera naye bwetuba tukola ebikweto byaffe tube valinga bo banga avanaga ebyo temubitwalira mu deleting byemu sen yali abazi mu koti ya mu bit abi mu the same batema sewanya that reminds me of a question. Lwaki ebijambi yabibeereka buli kitundu kirimu gye basigamu bw'onuambuka basalimwa ne basalade ne basala bataddeyo nnyo ne wano entebe nga bakola operation 27 operation tali bidding ekikolwa kyekimu kwekwetu atula mu kamera nagamba biddamu era yatuuka you know inge kanungu kigezi saburijo basuka mu muliro gababo ne bagati ni bamwita kibwetere abala mugulu era abokyeza ebyo buli kitundu dem kira wabera mwana asazeeko omutwe abantu abasabize basa kitundu kidde gye basaamu nenge embeera eyo etukuumira
okutya mu bumwe ate nga tukirabye nti nno one of the pillars gaba bwe basala omwana wa neighbor batanaba kusala you know onalowooza ddi kubba onalowooza ddi ku of course tosobola kudda you know that yeah ne boche mwenna muli ku buke amaso yes cha almost in time now again what kataba nke zebali kola private makosa muliawo kizine kikofiira kabawoze kusakoza amwe wera bino okubuza yali yasomuli okitegere mwami wa fire yagamba ati alipoota zibaye zanjizibwa ogwa wino aha batugamba nti report mu abafumba birogwe ne tutandika okukwata those are the allegations nogwagwa paaka kigambibwa mbu era agamba bebaani beba victims kati bano betusasulira morning evening oba aliwo ogukuta oba tewagukute tezirina kubeera nga zibeerayo baziwa abantu then how do we avoid kati the same scenarios occur ng'abali disaster babeera mu masomero gaffe tegaddamu kujja tugambye isomero tono nnyo kubanga olaba unlike back in 2021 NUP could not get enough time to dig deeper into the candidates they fronted, but this time I'm sure some people who think they will blindfold NUP will not make it. NUP may not want scenarios like those of Gabo and Kaziwe. So my brother Habib, fight harder, you must prove beyond reasonable doubt. And atenga mutuufu azemu natugamba new way of handling things, everyone will feel it, especially in Uganda. Uganda kawoza vaccine tuulira jakiwulirira ddala so bana ebintu si byangu n'akatono. Yogera ku operation wealth creation nagamba General Salim Sari, it is one of the most mentioned 10 people who have successful stories from it. Always come. Operation wealth creation si yagabiranga abantu embuzi. Nadis. Bagamba ente bwezaala omwana banga ky'okuzaala kulundira myaka emeka gutuuka nako ebiri. You see, back to the make waves. Ne bakusawo ne police monitoringa. Kya bakudda tabaka. Beba agwanga mu mirembe aba America yakuga aye aleta akakadde wojje mu bwavu nga otabwejjamu akusolo
solo jakasasiro trade license battery tax na buli kimu ne value added tax abera akola ki gisamu okazayo you get naye nga tweyanziza nnyo webale kubanga otwegaseeko olunaku olwaleero ojja kukusaolinga nga tonasiibula waliwo munanga agambye nti ako ne 2021 generation was na FDC naye iko de this time around has enough time to organize pair candidates suitable candidates again leaders that front ukubanga member of parliament ya yes kozeewo a very trusted person ndowooza okitegeera like as I've already abanange nyambule munekanye njagala oli ajje agambe nti Habibu ABC watch at the front line ali netabyemu nti naliyo mukenu labai oba taga kimu tubatemete mo aspect because yenyu ne kubirala nanga bazironze to integrity to avoiding naba mwali mumanyi ko kulemba bagendera ku order ya fada anti aba constituency singa kagabo ne bamuletera nti omusajja waffe wuno wala umbrella that was very okay, that was right. Ola abanze ndi musajja timu ya musajja mu Islam okitegeera obusiraamu butuziizaako obusiraamu gamba Kamada musanze walinga akola ki anywa mwe obusiraamu to generalize kakati NUP is a political which amongst the people it from the people nono yekibiina tumukuba emigo twakaga Habib omutwa yasaze diro na Piero you delivered for the people because chetwaga he has not because singa ajizena ye esomero liri lye twalobinga ne tuleeta mu
n'oluzi ziri zituusa abantu amazzi bikwano gasiko bebadde asawuninga naye oto ng'abantu bagamba akasajja kuva lwe kakunama kekweka tekalabika What deliveries Let me tell you one thing. His Excellency Robert Kyagulanyi yatugamba tuwaliwo abambala engoye nga ze twambala ne olulimi kola ki mulayini eyo ate mukolwa ne mu bigambo biraga kati owewaffe onoonya womujajingira takola sibula ngemu bako mu ya parliament ng'ajimiridde kukulwana kulw'eggwanga zogero lwakadde producer agamba sibula Habib National nebaza mulundi balonzi ba Lubaga South power naku lwa Friday naku zijja kuba 3 tugenda kubeera ete tugenda gisaalira mu dinia station lwakasota nga tujja tubonga ku bantu baffe mpaka nate bagala nnyo weewaawo tweyanziza nnyo omukulu Habib twegaseko olunaku lwaleero nja kwogera eri abantu mu constituency ya Habib procession gye mwagala okukola oluguudo olusinga okwata jjaamu ate atambula kasoobo banaye tugoberera amateeka ga traffic tuleme kubeera era abantu abagondera mbadde balabi balungi katusubire kweyiga kirundi 2-3 ate namwe enjiri mugitambuze mujongereyo abantu abalala nja basiibulira gano naye ate olunaku lw'ekyesaawa zigenda kubeera 2 tujja kubanga ate tubeegaseeko ne emu w'abantu Honorable Segona Medal mbeere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.